byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala nenakwenye tukoolekeza kwe betukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba mu evening drive ne Lubowa akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale Rinse Fresh akamwako okuwunya obulungi n'ebibuno okubanga biramu. Genda mu pharmacy kuli okumpi oba Sugundi drug shop. Kakati bebatekamu sente. So eddagala ly'amaanyi lya Rinse Fresh kasoba olikozeseza oba owagidde. So weyambise Rinse Fresh owagire byolaba byendaba. Kakati kasoba omutwe kubobba ebinywa bikuluma omugongo weyambise Headaid pinki mu color over mu shape. Kakati anajika ataawo sanyazi gavuddeko. Kakati nga sinagenda kuwa byafaayo Ensebo Kyagulanyi Sentamu abadde alina okugenda eyiganga basazizaamu okusaba okwo kubalege kubeyiganga kusinzira ku NOP coordinator Lulenzi Bam agambye cancelled kati bakusazizaamu mbadde ntambula oba abasirikale bakola accountability simanyi bakola mirimu gyabwe kubanga waliwo ekintu kye mwagala okuddamu okuzimba kyetwali twagoba abantu baali basirika mu bulumi obumu naddala bawa Kyagulanyi Sentamu akalulu ne basirika abantu basirika tuba tuli awo Kyagulanyi naddamu n'atambulako ne bamuyimiriza twabali tukyali awo kusimba ebitooke ne kulwaki ne kusimbula kakati ffe abamu ku ffe ne tuwuliriza ebigenda mu maaso munange nga batugamba nti Kyagulanyi agenda yiganga Ensebo buli mmotoka abadde bagikebera nga balooza ali omwo kakati nange bwe bansangidde nange nga bwe sinywa guteeka ne mbagamba temujja gikebera eyange mukebereza mmwe we shall konze temujja gikebera. But you man, who do you think you are? Ngambye omusirikale ekintu kimu nti kakati nze obudde mutumalira bwa bwereere kubanga wabaddewo abantu balina abalwadde batwala mu ddwaliro. You are stopping abantu inconveniencing mugende bugenzi mwe mulinde wajirayo omutwe mumubake mumutwale ewuwe mmanyi yewaka mumulinde nga amaze okwambala afuluma mumukabe. Inconveniencing people accountability. So kati tubegayiridde bannange ebintu bya Kyagulanyi bino ate mbitijisa nnyo tembitidisa mubiyingizaamu abatabiriiko abantu be mu inconvenience z'olunaku olwaleero it was uncalled for. Kati mujja kuŋŋamba oyogeranga ani eno security issue ebyo nabyo akwekwasa siri musiru kubanga Kyagulanyi mukwata mumanyi waali security emanyi waali emukwate obe mutwala ggulu obe mutwala lira mwe mumanyi oba mufulumya mute ku bizinga ekalangala mwe mumanyi naye ekintu ky'okutawaanya abantu ku makubo omukazi alina abaana baana balwadde so si kirungi ekyo so ekyo nyagadde kayisaawo buyisa abamu bajja kunyiiga lwakuba nkayisizzaawo naye mbadde nyakala ki kakati bannanga bateeka omukolo ogwa 26 ogwa President Museveni mbegayiriddeko ekintu kimu esebo ero simu muleka ayogere byalina okwogera kubanga abantu batugamba bagakuyisa maloboozi gaabwe mwero si abantu ba wansi okutuusa eddoboozi wa president bagalero si naye era tubasaba ayogere temunyigiriza nnyo erosi mbumwe mumulaga ebyokwogera ate erosi tokyamuka kusaba pichipichi kubanja kuvuma enkya enyamutwalira unyamuyisaamu eggaali ojja kusaba ente ebyokusaba ente simanyi pichipichi
gwe eros agenda okwogera nga 26 omusajja mugambe ensonga eziruma abantu mu kitundu omusajja bw'abazze eros ofunye omukisa yogera ensonga eziruma abantu mu kitundu ekyo ky'olimu kubanga manye ensonga ezo zikiikirira ebisonga wonna ziri jeno sooka amakubo mu busoga mabi obukubo bwe tulina mu busoga tebuli mu bukubo bwamu kati abawuweweete kundi bajja kunyiigala kuba nkoze eki mbyogera it is long overdue amakubo g'omu busoga gakolebwe bizinesi zikole ki zitambule ekyokubiri abasoga abasinga abavubuka tebalina mirimu lwaki bapinga president Museveni ekisooka tebalina mirimu ekirala bagoba ku nnyanja byonna bimugambe byonna bimutegeeze ekyokusatu mugambe nti busoga erina ebyobugagga ebyaki eby'omuttaka bangwe mangu nnyo gavumenti ya president Museveni emyaka 38 tulina okuba nga tulina factories eziwerako eziprocessing ebintu ebyo value addition abantu bafune emirimu eggwanga lifune emisolo emirimu gikolebwe kati ebya zoning tebitantalo byogera kuba tobimanyi obitegeera genda baku briefing empozi obyogereko naye eros agenda okwogera bonoyoga ebyekisirusiru ojalaba bino ebyokusaba simanyi president Museveni nyambayo boda nendo mpeeyo kwakabaasa zeena nga bwoidye ng'okola mu bitundu ebindi yo oba tomanyi jjajja Lubowa wajja kulumbira akulyewo so kati weetereze eros tukwegayiridde agenda okwogera ku lunaku olwo sengeka ensonga kubanga kati abasigadde baagala baminisita abamu baagala pulezidenti abalabe nga bagenda okwogera emirimu egikolebwa mukulu atulaba naye okunga abantu tubakunze okugenda nga 26 sibe kiri okukyogerako giving it accountability okukyogerako era abantu tubajjukiza nti president Museveni president wa Uganda ajja mubeerewo kakati mugende emmere baŋŋambe gyeri n'amazzi gye kati ekyo ekisembayo kwezo abategesi b'omukolo ogwo mbeegayidde muteekemu olugezigezi ab'e Kampala bamanyi obba wambako emikolo mutigiseemuuko mbeegayiridde omukolo ogwo gwa nsi yonna naye kyembagambe kiri kimu ba service provider bave mu busoga wano n'abaana b'ewaka basigaze kasente ako abaana b'ewaka basigaze kasente ab'ebidongo babe ba wano musogattamu abayimbi aba wano n'ab'e Kampala tewali agaanyi naye ab'emu busoga wano abayimbi mubawe ku sente baziriyeko nedda babawe ku sente baziriyeko babawe ku sente baziriyeko munalya mwekka zinagenda ng'eriyoka kubanga mumujja kati bagenda kunyiiga bagenda kunyiiga awo munyiiga oba munyiiga naye bamunyiiga nze byenjogera si byange by'abantu nkiikirira bantu kubanga munnamawulire bakugamba be the voice of the voiceless so kati awo ntuukiriza ensonga z'abantu si bwe kiri baba kati kino kigenda wano waliwo omusajja wa opposition gwe nabadde njogera naye ne bagamba nanki mutandika okusoma ebyafaayo mubeere informed president Museveni oyo yali deputy wa Muwanga ku military council kandi mbatola mu byafaayo gye yava president Museveni oyo baali bagenda kumutta nga Muwanga akoze olukwe boyita ojioko ne banne nga baagala kutta president ani Museveni njogera mu gy'ekinaana nga gyakatandikira ddala era yali ku road block ekireka ne bamujja mu mmotoka muhoozi General kati Mama Janet ne President Museveni yalina omuze ogw'okuyekayo abakuumi be n'atambula yekka abafronasa n'atambula yekka ku luno baali bamukoledde olukwe bwe baategeera nti atambula bamutte nga abakuumi tebaliiwo balyoka bamukwatira ekireka awo mu gy'ekinaana Salimu Sala amanya abaako gwagamba amugambagambako Pawulo Muwanga agamba nti omusajja ateekateeka okwagala okutta omusajja ne bwoyita ogyoko ate gwe tuba tugamba owuli akantu ako nkuwulira baaba kati Salimu Sale n'alyoka akola olukwesikwesi najja n'abasirikale okiwulira okunona omusajja n'alyoka ataasa President Museveni n'ava ku road block n'agenda naye nga baali bamaze omusala naye gagenda mu Kyemba
ajja bagamba nti ono bamuntumye mwagala bali bagala kwewunza tinedda sebo munonangani katono zaake ulina jjayo ne bano ne bajjayo oba sali musale ebiseera ebyo yali mu kidepe eyo saidi zeeyo yalinga akolera emirimu gye oluvannyuma ne bamukwata bano bategera bamuwanga boyita ojjoko nti eyataasiza President Museveni bali bagamuttira mu kavuyovuyo awo naye ndi Salimu ye yamutaasiza okumunona bagamba muganda we yali by then yali lieutenant ne bamukwata ne bamuggalira lwani Museveni President Museveni ataasani manya Sala ataasani Museveni Sala ataasa Museveni otegere kyegamba nkuwulira baba kakati nina kyembaleetera kye mutanaba kutegeera kati muddamu kwebuuza kigamba omuntu bwakubuuza mwaliwa toddamu kubuuza ng'engoma evuga mwaliwa ono ataasa muganda we nga biganye amaliriza okumutaasa bamukwata bamuggalira kakati munange bitabukatabukawo salimusali bali bamaze omusibo olwama n'atulukayo n'amutolosa wuyo agenze mu nsiko naye yegasse ku njagadde kiddusa saagadde kiriwisaawo naye kikyentegeeza nina kintu kyentegeeza entebe bwe muba omuntu yenna ayagala entebe temulowooza nti President Museveni agenda keera enkya abagambe agende nti Lubowa entebe yiino kwata entebe yiiyo omusajja yawona kuttibwa ku road block muganda we najja n'amutaasa ontegere kyegamba akwate bukwasi agabe nina kyendeeta n'abantu banakitegeera ne banagenda okitegeera ng'obudde bukoze eki bugenze mulekeraawo okujja ne mubulira mwine funa ensonga ennene bannayuganda ezibakwatako ennyo ontegere kyegamba issues zowulira nga zirimu eggumba so sikubugumirira embeera eyo gye mubugumira ate kati mulina TikTok luno omusajja eyawona okuttibwa ku road block n'awona okuttibwa emayuge n'awona okuttibwa embaale n'awona okuttibwa mu nsiko mwennyini mwe yali akwate bukwasi akwate entebe agiweeyo abagambe nti mumaze okumulonda kwata yiino genda bakulayize akugweko ne mu kifuba kyetaaga ensonga enkulu wabadde baŋŋamba bannaddiini balina omusajja akuwadde emmotoka ya miliyoni simanyi 4 akuwadde n'abakuumi ogenda muvumirira otya mbusebe olemeddeyo nnyo ogenda muvumirira otya mboluddeko nnyo 89 akatonyeza nnyo nze ntegeeza abantu naddala bali ku sayidi eri opposition ensonga ezikwata ku bannayuganda bonna muzikulembezanga nnyo muziwa amatu ekirala bwe muba mwogera ebiremye mwogenda omuzinzi kati kankubulyeko nno ekintu okimanyi olitadde nnyo mu ggwanga Civil Aviation Authority eya Congo waliwo yayiyayiya ebiwandiiko gavumenti ya Uganda n'ewa Congo kubanga balina ofuna olukusa ogenda okuba nga batambula ennyonyi zaabwe mu buwengula balina ka license bali bagala okusasulwa mu civil ka biliyoni eyo biliyoni emu gyenyogerako omwana nayiye ebiwandiiko omwana yayiye ebiwandiiko ne babba ssente bannayuganda akawumbi kamu olitajje ne yakifulumiza bano bagenda okubuusa ennyonyi okwetala bali bababuuza nti abange mwayiseewamu okuyingira obuwengula mwasasula omwana yabafera ne bamuwa biliyoni namba nazibba ng'akoze ka civil gundi aviation authority eye Congo kakati nze bwe mpulire ebigambo ebimu omusajja yayogedde wano akadde tekanzikiriza kakati musooke mufunenge ki ensonga gye mulaba nti eno bannayuganda we munaajogera eryamuggundo ngo owulira obuzito bwayo oba mbalabulabulabuzi 89 NBS radio ziri 2 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungeezi program tukiwumba President Museveni munaye tuyambeko buyambi abantu bano babbenye eggwanga
bakwateko wakiri agakonti obakwatirako ddala abasajja ne balyoka bayiya obusente abasajja bayiya buno eno Namugundi ne G77 zino neriya palamenti abasajja badira biliyoni ekyakubaka nyina kuba katambi ako katukusibule yatuliriza abanafo ba yambeko buyambi ne Rins lero yakole Rins fresh mouth wash dagali amanyo ebibuno kasabi kuluma akamwa kawunya bubi gendo olifuna Rins fresh mouth wash batusiza Rockie President Museveni atuyambi abasajja babyenyo asajja babyenyo banna ataba manyi wewe tunulya sene nga bazogera no ulyo bisungu abantu bano bamanyi babyenyo na balimba okusinzira ku intelligence yongoli nga boli munnansiko osobola okunoonyereza ku bantu bano era ne bakwatibwa bamanyi muzeeyi ninga kisuse kubanga dine ekirala kangu buleke ekisema tugenda n'owulira nti abantu 15 mu myezi 3 bafudde abakazi bafiridde musanya nga berwanako kusala n'owulira gusajja n'agakazi aga biliyoni 55 ate nga weebali kuteekateeka just bino ebigundi ebiwedde n'okuggwa olyango ofa omutima sinzira woli olabi byendaba nange nsinzire gyende ndabe byolaba byendaba